Congratulations first of all. Amen. Come on. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Naye okusookera ddala nembuuza lwaki wasalawo omwagalwa wo mukwata? Nasalawo gomanye toba ye yazalawo nga kiki ng'oli wano yali eri tekiganda buli muntu aba ne kyayagala oba oli awo ayinza okuba taliwo kati naye nga wali mu mutima kati omucelebratingidde mu mutima kyebadde etya bwoba olumbira ne ogirabye nze ndabye ebendabye ngesimanyi. Are you satisfied? Are you disappointed? What did you say? Oba ngamba so it was a success, right? Bakumalabeko sibi abantu abanoonyeza n'obutebe obulala nga tebuwera, so I'm just so happy wanti abantu bazze badde sikisuubira for the long time that I've not had a concert bajja ekintu ekifuddeko kulekinnyo ng'ogamba singa si africana ekisaawe tekyandijjudde nga cricket over. Maze ebbanga ng'abantu bange bansabayo show owuliza music wange agwa nnyo mu bantu abo so mbadde okusinga nyimbira nnyo abantu bange abawansi kozi nze ngatta abantu bonna ngatta abawansi nekuta abali corporate kati abantu abali corporate badde nga bamanjayo show eri corporate batumule mbayimbire so tutte ebbanga nga kiteekateeka kozi nasemba okukola concert ku theatre la Bonita 2017-18 eyatula abantu badde nga babanja so neteekateeka netukola enteekateeka eno ya Valentine twalonda olunaku nga lwe lutuufu netulonda ekifo ekituufu Mukama n'abikola. Baddeko mu audience ng'owulira abantu bafanyo nga bagamba Lyto Boss kataawe Yuda baluyita n'ogamba ate oli mu maaso ba satisfied oli mu kofu muntu yozo afunye muntu yozo okuta kwolwo then n'olinda ekijja kuba kati era Valentine ejja tugenda teekateeka so kati ate njagala ekijja kibiri ebintu This is your first show? No. Nakola Concert yange yasooka 2014 na Kayimenya bazalinga sa wansi kupitise wa mitano nenkola yo ku 2016 nakatula njagala kulabo Gato iyo kusatu nenjikola ku theatre la Bonita ya True Love president Biwai atino yakuna I think olaba levels zeyongerako okusinziranga bwe kitumanye. Is this your dream performing in Africa? Definitely. Look at what's been there. Chintu chirala the chogola ngambi wangenda wa after here. Imagine this so happy. Why the message in Kenya? Being so better. So njagala okwebaza team yange be tegese kwategeka she Akabye Mayanja Lyto timu nene nyonyo Angela banji sijja kumenya twalwana ku Africana nga tulina Fit America era omukulu Bobby Wine n'alabikako. How does it feel omuntu gwokola naye oluyimba kubanga talabiseko olunaku? Kati Bobby alina emirimu mingi nnyo gyakola kulekanga omuntu kusazeewo okubeera nga tutegeera notamutegeera emirimu mingi nnyo era n'okujja show y'omuntu aba yerekereza bwerekereza kitebe kadi wagitwala tewagitwala abantu bange bamanyi akugamba bamanyi bwenyuma kyekiddako era kati lwaliro celebrating Valentine's Day abantu bakubye mwaka ku mwaka tukisuubira eno kino ekinu nakitandika netugamba ntitugenda kukikola buli Valentine kati ekyaleero kitukubye wala kibadde very successful so kati tuteekateeka kiddako ate nga kigenda kukakyo kyanjawulo abantu kyebalabye I know people are so impressed because olabye entimba gye batimbye
performance bibadde byanjawulo tugenda teekateeka ate ekyomwaka okujja nakino. Olina ntalabika mu bivu obuzibu buli kukowa promoters oba obuzibu okubeera ng'oli muyimbi kitegeeza nti yimba buli w'osanze. wakyusamu ka brand olina okwebrandinga kati nze music wange gwenyimba ne branding bwentyo from day one tojja kunsanga buli wamu nsange oyi music gwenyimba nti olina okubulamu bantu ne babeera n'ennyonta kati nga bwe mbadde mbuze n'enkomawo ne bajja nga loves new love enyimba kumuga sifulumyanga keera kumukumu. omaze emyaka emeka? Since 2011 nyimbi okuva 2010 olumba lwange olwasooka nalina mukwano nange olwatandise shop nalina lufulumya 2011 okuva ku olwo nyimba era ekijja kati ngenda kufulumya album ejja. Album eyo eriko ennyimba zetugenda oyimba ku Valentine ejja. Okay, obugambo bwo eri bafaani bo abasobodde okutendeka bafaani bange mbaagala nnyo. Waliwo n'abaalinnye ennyonyi okuviira mu nsi ki? The US, UK, Canada nga baalinnye ennyonyi ne bajja for just a few days to attend the concert and go back. What makes you special? My music. My music is so different. So togenda musanga bulungi. Tunuulira ebintu by'ennyimba onoonye abalala babimba. Ayimba ekintu kye kirungi nnyo. I love his music but by'ennyimba si byayimba. Amaloboozi mugalina. Gubona omusanga mubuuzi. Kibamu byoyimba Lyto Boss byayimba. Ayimba bulungi. Actually we started at same time. Yeah. Ayimba bulungi. He's my good friend. Naye tulina bwe twawukaniramukko zikuba nnyeno bubaladi obw'omukwano obw'abakyala. Notono buli omu okyuzinga kiki ky'oyagala. Kati ye aleka akyuzinga gy'ali nange nakyuzinga eno kati kyekifuula ab'enjawulo. Mbe wabanga ayimba bulungi. Sina kolabo nnyingi ndoza nina kolabo ziringa 3 oba 4. Nina ey'omugenzi Moses Radio, nina wine, nina ya chosen Becky. Omwimbi ndoza owulira abayimbi benyogerako. Wawulidde? So ba Uganda be ranking bategerewe ba. Omwimbi w'abayimba bulungi nze sifaayo ne waba upcoming waba mulungi. Mpandika ennyimba nze n'ennyimba nzigabako. Zompulira omuntu ng'ayimba bulungi muwa nga agenda oyimbe kozi nze bwe nali ntandika okuyimba oba okuwandiika Katonda namuwa ssente. Mu ba rising star baliwo obudde buno bandi gwolaba nti ayimba bulungi era ne bwandibadde oyagala muyamba ku wandi muyambyeko. Bayimbi bangi n'abayimba abavubuka abato bangi menyerayo konga kati nze gye nnina singa okumanya nnyo ennyimba okusinga abakolaki. Osobola okunkubira akayimba oba okanyimbira nga nkamanyi naye ng'omuyimbi nyinza obutakolaki nyinza obutamumanya naye ng'ennyimba zimwe kozi nkola nnyo ku research nkola nnyo research ku nnyimba ezinyuma. Okay, obugambo obusemba ate bayigawo ne message yo ina omwagalwawo asinzidde ebweru nga shagira wa online. Banange abawagizi bange first of all njagala okusooka mwebale nnyo mundaze love olunaku luno nabadde sikisuubira honestly bakyali bange mbadde nabo benasuze nabo bakimanyi nadde sikisuubira but it's really been a very big surprise to me. I'm so happy. Mwebale nnyo era tuteeseteese Valentine ejja tugenda kulangirira mubanga tono nnyo for Apostle Kujaji.